muhimu kubigenda okutuwa okwagala omubaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kwe kumugoberera n'okugoberera obulungamu bwe sallallahu alaihi wasallam ku buli nsonga. Ekyo nno baddu ba Allah kirabikira mu bintu bingi. Omubaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ayina sunan, ayina enkola ye gye yakolangamu ebintu ebyenjawulo, okugeza bw'aba ayingira kaabuyonjo sallallahu alaihi wasallam ayingiza asosa mukono gwaki gwa kkono, bw'aba afuluma n'akulembeza ki, ate bw'aba ayingira awaka ne masjid asosa ddyo. Ezo sunan ezo byali mu mbeera ze sallallahu alaihi wasallam. Kati naffe bwe tuba nga tukola ebikolwa ebyo tukimuggyeko ekyo sallallahu alaihi wasallam. Okuliisa ddyo nga tuli emmere, okuliisa engalo, baddu ba Allah ezo zonna sunna kuva ku mbaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam thabitatun, zanywera. Ate ng'oggyeko amalala mwattusinzibu, naye abaddu shayitaani eyina engeri gyetutuulirira ku mirimu egirimu empeera. Kuba kati omuddu bw'ona amugaa kati nga seeko ono n'omugaa nti kuza kibenga ekyomuwalimu ono, yakugaa nti bakyali bange bagenda kundaba, kiraba agenda kukaluubirizibwa ibbaada y'ekiremu, kiraba tagenda kwerabawo mu bakyali be. Naye sunna eri awo, teyeetaaga nnyo kaweefube mungi, okiraba oluganda, teyeetaaga nnyo kaweefube mungi. Liisa ddyo yaakhe, bakyali bo bakulabe ng'oli mu woteeri, bakulabe ng'oli mu woteeri nga gwe egiraasi ya juice togikwasa kkono, okiraba nga bw'omala okulya n'eddyo era omukono ogulya emmere era bwe gukwata n'eccupa, ekyo bakikulabeko bakyali bo, okiraba obagane nti mmwe mulyanga bwe mwagala, naye nze nnyina gwe nsomako mu kulya, jagenda okulaba mwattu ng'embeera ekoze eki, embeera ekyuse. Okiraba enviiri tolina kyosalwa bw'osala akaviiri shekhe nga kalungi naye nga konna kenkanankana nga tekaliimu kigooli, okiraba seeka, tolina kyosalwa, sunna eri awo. Naha Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam anil qaza, yagamba basahaba be nti musale enviiri zenkanenkane, ebigoli mbireke. Ekiraba oluganda, era ojja kubeera wakabi nnyo mu bakyali bo ng'akaviiriko shekhe keeko tekalinga nsonga yonna, okiraba oluganda. Kati ezo sunna z'omubaka Muhammad wenziri awo. Lwaki ogenda mu saaluuni n'ogamba wa saaluuni akusale ebyawukana n'enjigiriza y'omubaka Muhammad? Lwaki omu limadha tatajarra, kikwetaagisa ki? N'oteekamu ne ssente, abamu mugenda ne ku intaneti ne mubujjako nomugaa nsala kalinga ke nalabye akatupaaka kalina engeri kalimu olwatika, baluyita lwatika, okiraba bamuyitaani omulala asala enviiri ezirimu ebyo, aka Haji Diyoofu naye yabisala, nali ntera okumulaba ku ttivi sala ng'aka Ronaldo, Seramu n'asala enviiri wakati n'alekawo ng'alinga enkoko empanga. La hawla wala quwwata illa billah. Naye ng'obulungamu okuva ku mukama we Muhammadin sallallahu alaihi wasallam engeri gy'alina okusalamu enviiri weebuli, okiraba tolina kyosalwa bw'osala akaviiri ng'omubaka bw'akola ki, omubaka bw'akaagala.